Love Mase yakomawo n'omusambwa okuva mu ggwanga lya Saudi Arabia. Era ono ng'aclaiminga nti nno ekintu kye yajja nakyo oba oguzimuzimu gwe yajja nagwo gwali gumwebakako. Era ne bwe yasigala ng'afumbiddwa omuzimu ogwo gwali nga gumukozesa. Era nga ye mu mboozi ye agamba nti nno yali tayina bwagazi eri musajja owaddala okuggyako ogwo omusambwa ogumukozesa. Era ng'agamba nti omusajja nga bw'amuteekako engalo awulira bubi nnyo paka lwalinda kiri ekintu kye ekimukozesa ne kijja awo n'aba ng'awulira bulungi. Anjagala vidiyo eno mugiwa amatu mmwe abali e Bulaaya. Ebiseera ebisinga abaana bawa stories nga zino ng'oggyeko biri omuntu mwamumanyira akola nnyo vidiyo okutrendinga na biki ebintu bineno bibeera bituufu. Kyova olaba nabagamba era mu vidiyo zange nsiiba mbalagirira ebintu ebimu bye tubadde tukozesa bannange bye tubagamba these are true stories. Unless igwe nga weetwala okuba Katonda oba weetwala okuba malayika ngolooza tewali kisobola kutuukako ekyo ojja kitegeera luvannyuma nti anything can happen to you. Tugenda wuliriza obutambuzi bwa Love Mase ate era tubeere nga tukomawo. Jjukira yenze Sheila Adita abawa obutambi buneeno commentinga, likinga, sharinga ate era ekisinga subscribinga. We subscribing obutambinga buneeno bujja kuyambako one day or later. Katugendako mu butambi ate era tukomewo. Nze najja n'omuzimu ogunkozesa okuva ebweru. Oyo mukazi nga yatuteekako tewaite ekintu ekitukozesa. Nga nze n'owemba ndi n'omusajja feelings siba nazo naye ng'ate kiri bwe kijja mba ne feelings. Abasinga okumanya mumanya abafolowingali ng'anyooka enswera Saudi Arabia nga nvunze nga kinkozesa n'entuuka n'envunda n'abaana. Nze yalabbe nali simanyi nti nsobola okuddamu okuzaala. Muleke kutulaba nga tunyufu. Love Mase tewandibyogedde oba oswala. No. Ndi married. Ndi mukazi mulungi. Okunkubira nga ndi ku live mulekeraawo. Nawanikanga bwe nti live. Ye munvuma Love Mase nawe gobe enswera mu kamera nswera ziviira direct wansi zinyookwako because najja nvunze. Najja nvunze ne bantwala erubaga n'ebbaluwa y'erubaga njiyina ne bankebera nga siina bulwadde naye nga nvaamu amasira ne batreatinga bye batreatinga n'abaana negaana ekintu nga wekijja piku ne basaba manye okubanga maama bakusabira ekintu ne kijja ne kikozesa wakati wa kyaki mulimu kutendereza ne kikugwira n'owoganira mu baana abato. Mpaka we nagamba nayo manyi bampadde ssente abaana ba TikTok lwaki sigende wajjajja gwe mmanyi saasula na kintu ekyo nga ntuuse wajjajja Bunyaruguru yakikwata n'angamba kino ekintu ku busungu bwe ndina ngenda kukiddiza nnyini kyo ne mugamba jjajja kola kyonna ky'oyagala ne mugamba naye jjajja tobatta njagala mbabonereze mpola Step maza wange nkeera yali mu tawuni mu katale atunda babita munyu nsubuzi wa munyu bagenda okulaba omuntu agudde eri ebintu binene mu magulu ge aliko omusaayi nga n'abaana efulumye kubanga jjukira nange baali bakinkole bane mulekerawo okuloga abaana batalina musango. Abazadde babanga omuzadde Mase kati nyingiridde amakaago bambi okusaba ologenze naye abaana bange benzadde mu bbaawo tobaloga tebalina musango tebalina gye bamanyi si be beezaala tebaali munda nga bagamba maama eyo togendayo omukazi yakitunnya naye nkwebaza Step maza wange bino byonna byentuuseeko kundogaako ebirungi byentuuseeko dogolyo singa tebyali ddogo omuntu teyandifunye magezi gentambulira naye kitutambuza kwezuula kumanya nti tuli ani atuloga osanga abaana nga tebakwatagana naye nga famire lyemu
okumanya nti basitepu maza baffe asobola okukuloga n'akukyaya n'ennyoko kikuzaala ananga abantu balina eddogo that's why mbawa examples nti ffe twatuuka ne tuwulira nga tukooye naye ate no sinenya bingi ne mama waffe kubeera nnyo mu ddiini y'obulokole neemusirwaza abaana katono bagwa accidenti ffe batutomedde naye nga tetufa abaana ne buliko okwatako nabadde nga ne babulaza bange bakateeka omutwe waggulu bakulu bange abakazi ne babagendako because of brave naye ng'olukazi lwali lutuloze lutuwunzewunze bwatta era bazadde mmwe kirungi nnyo okuzaala abaana bangi mu baana abangi kubaamu ayina obwongo kubaamu ayina obwongo nze weneetambulirako omusajja yangamba omukazi abali bubi mwena yabazingazinga teri agenda kufuna mbagga wammwe ate nga kituufu nangamba ewamwe tewali agenda kubeera bulungi enda ya nnyamwe nangamba wonootereeza kino ojja kuba oguliddewo baganda bo bonna omukisa naye nga ate baganda bange nabagamba nga tutambule gwe genda mu masabo go ffe twesiga yesu lusozi sayuni ne mbagamba maama tugenda kufa yesu yeekubo n'amazima n'obulamu bwe yalabikidde ku live ye eya TikTok naye ekizibu kigwanga mu nyumba yammwe abantu kyekyamutuukako ne mulyoka mukakasa obutambi nga buno Love Mercy yabukolako emyaka egiyiseeko emabega ng'akyali mu kiyumba n'alaajana n'abagamba nina ekintu ekintambula mu lubuto nina ekintu ekinkozesa olubuto lwange luzimba ninga omuntu ow'olubuto nina sayini ABCD nsaba buyambi olw'okuba nti ffe twali twamanyira Love Mercy okukola videos ezitali ku mutindo akola videos za kuwemula videos za bulimba videos za kweyambula za kusenyesa blush za mu toilet videos za kuvuma abantu videos za kuwemula tetwamutwalanga ng'omuntu ali serious. We did not take her seriously. Naye that means nti omwana ono yali ayina embeera gy'ayitamu era nga yalabikibwako mu katambi akamu ng'akubira Brisha Cash esimu amunnyonnyola amugamba munnange ndi bubi embeera mbi nina ebintu bye mpitamu waliwo ekinneebakako nina okusimbuyibwa mu kwebaka nina ekintu ekitambula mu lubuto nzimbye olubuto ABCD. Abaana abamu muyinza obutagoberera nsonga nga zino naye konovaayo ku kyeyonodda ewaka lw'ogenda okukakasa ebintu ebimu kubanga obulamu bwo bugenda tandika okukyuka either mu bulungi oba mu bubi nga tetunnaba kugenda nnyo wala njagala mujjukire akatambi kano kankabateereko mu kawuliriza ate era tukomewo. Ndi wano neetaaga obuyambi njagala kudda Uganda ndi mulwadde ekintu ekintambula mu lubuto mbadde n'ebizibu bingi Brisha Cash mu kiyumba omwo nga mulimu omufu nga nze munaaza naye nga okwejjako stress nga nyina okujja ku TikTok nga bandaba ku TikTok bamanyi nyina emirembe because nali nagumira ekyama nga bangamba bw'olyogera olifa naye nasazeewo wekuba okufa nfe ndizo nazinvudde ku mutima igadesi kati maze bagenda kuzaayo Uganda ku office bagenda kuzaayo office engambye ekintu kimu nyina kwegulira Akakatambi Love Mercy yakakola dda nnyo ng'akyali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Kansuubire nti buli omu akawuliriza bulungi era nga mukayizeemu saagala muwakanire butambi buno olw'ebyo bye mulaba abantu bye bakola. Ebiseera ebisinga ebintu bino biba bituufu era bw'oba ogenderedde stories z'abaana abasinga abakola e Bulaaya ojja kuwulira mu story ng'ezo ojja wulira ono yafumbirwa omusambwa ono baamusalamu nabaana
ono bamubbamu ensigo, ono bamuwongayo, ono bamusalako enviiri, ono bamukola bino, ono bamukola biri, ono bamuteekako ekikolimo, bamuteekako ebisiraani. Those things do happen. Mujjukire nti ensi ezo ze mukolera abantu abo bayina endowooza zaabwe n'enzikiririza zaabwe. Ate era nga nabakolerako vidiyo ne mbagamba not everyone abagenzeyo nti abagenze kukola. Some of you babatwala nga saddaaka, nga muli baakusaddaaka temugenze kukola. Bakuguzenga ewaka naye nga bagenda kuteekawo as a sacrifice. Era kyova olaba obutemu n'abaana okufa unexpectedly bingi nnyo mawanga ago. Kati wooba owakana mba simanyi kyoliko munnange. Tandika okwekenneenya nnyo. Tubagamba nnyo ebintu bino ne mulowooza nti tulimba. Tubatera stories z'abaana ne mulowooza nti byakusudiya twogera bwogezi. Naye my dear wekirimala okutuukako, that's when you come to realize nti ebintu bino bituufu. Nze Adita nabanyumizaako story. I might not nyinza okuba nti I might not be one of those abaali batulugunyiziddwako, naye it doesn't mean nti siina bye nalabanga. I saw a lot and a lot of stuff. Nalabako ku jjinja eriddugavu mu nnyumba ya mukama wange, eri ejjinja nga liriko omusaayi ng'ate amalala gaakwebakako mu nnyumba bagatendeka under their pillow. Naye nga buli wennyingira ekisenge kya mukama wange omutwe gunnuma, ne mba nga agenda okuzirika, ne mba nga awunze ebintu namala kuba waffe essimu nentegeeza muzadde wange kyekigenda mu maaso n'ansalira amagezi. Ndowooza ebintu bye mubiwulira. Sigenda kugamba yaŋŋamba kukola kyoba kine ngezaako kukubuulira. Abaana bangi nnyo omukoma wano ne mufunirawo accidents ne mufa. Abalala muba mwakatuuka wano n'enzaalo ne zibabula. Muba mwakatuuka wano ensi netandika obbabonyaabonya, muyina ebizibu ne mufuna ebizibu, sente ze mukoze ne zigendera mu bizibu, obutakataka bwe muguze ne mubutunda, ne mufuna buli kika kya ttabbo. Ebyo byonna nno biveeyo. Gweoyinza obitunira ng'ebitaliimu naye muna these things and these matters are serious. Kati woba oli mwana waabwe wala, be very careful. Woba okomyewo waka kyosooka okukola kwe kwetambulirako, oba ogenze mu makyaki, oba mu bapastors, oba ogenze mu bamashehi, naye do so as soon as possible, kubanga ebintu bino mu nsi gyebiri era nga bikyagenda mu maaso. Ate trust me, gwe ng'omuntu omuto sobola kwemalirira. Yenze Sheila Adita, kansuubire obutambi buno bukutuuseeko bulungi. Njagala mmanye endowooza yo nga gw'alaba buno obutambi, embaagalanyi.